Abatulaba ku iTunes TV, yes, tubasanyukidde n'olwaleero ku programu yaffe eno Neutral Ground. Ebigenda maaso mu ggwanga mubiraba mwenna. Wabula ekisinga obukulu nti be bavubuka abasinze okuvaayo omulundi guno okulaba nga beenyigira mu mbeera yonna eriwo mu ggwanga naddala by'obukulembeze bwaffe olwaleero mu Uganda. Era nga beewaddeyo, abamu ku beewaddeyo okwogera ku nsonga ze bagamba nti ze ziruma abantu nabo bennyini ng'abavubuka. Y'omu omwami gwendeese wano mu studio olwaleero. Bintu bingi bye mulaba olwaleero mu bukulembeze bw'eggwanga. Omwami ono gwendeese mu studio olwaleero avudde walako ate era avudde kumpiko mu bintu ebisinza gwe engeri gy'oba omulabyemu. Era nga agenda tubuulira ye nga bw'alaba ebintu bwe bitambula. Agenda tuyanjirira amannya ge musobole omutegeera kubanga muvubuka munnaffe nga bamanyi iTunes TV naddala programu yaffe wano Neutral Ground esinga nnyo okwaniriza abavubuka abalina endowooza empya mu ndaba gye balabamu ebintu. Omukulu, tukusanyukidde. Nsanyuse okusanga ssebo ate ntwala ekiramuso ekyenjawulo, ekiramuso ekya People Power, Our Power, ekiramuso ekyenkyukakyuka ekyessuubi n'okuzzamu bannaffe abanafuya amaanyi, abadde bawaddemu essuubi okubazzaamu essuubi, ababadde tebakyasobola kuddamu kwerwanako okusobola okuddamu okwerwanako, abadde tebalina ddoboozi okuddamu okufuna eddoboozi, abadde awali olutalo okulaba nga wabeerawo emirembe, awabadde okutaagulwataagulwa okuddamu okulaba nga turipeyalinga, naye ng'ebyo byonna tubikola nga tugendereddemu okulaba nga tuzimba Uganda eyaffe ffenna, Uganda egenda okuba nga egassa Munnayuganda yenna wabula nga si beebo abantu ssekinnoomu. Ogambye bulungi nti otandise bulungi n'ogamba nti oli wa People Power. Lwakuba nti nno ekibuuzo kye ngenda okubuuza kikwatako nnyo ddala kuba People Power, akuba nti gwe si bwe ennyambala eyawukanako ku kibuuzo kye ngenda okubuuza, naye ate era nga nkakasa nti bw'okiikira oba naawe enkya tujja kukusanga bw'oti bw'oyambadde. Omukulembeze w'amagye ga UPDF yagambye yaddaabuzeemu ka kaseera nga ka wiiki emu, naye bwe yakomyewo alina ekintu kye yatandikiddeko n'agamba nti abantu yawadde abantu abakolera mu byokwerinda bakulembera obuyinza okukwata buli muntu yenna ayambadde ebintu ebifaanaganako eby'amagye. Kyokka nga tukimanyi bulungi nti abantu abasinga okwambala ebintu ebifaanaganako n'eby'amagye be ba People Power, naawe gy'ova. Era bwe twalabye abantu komenti ezasinze obungi, twalabye omwami Balamu ng'agamba nti yessa ng'alinga agamba nti ekiragiro kigenda kuteekebwa mu nkola. Kati n'abantu batandika okuggyayo ebifaananyi by'omukyala ye Madada, ye Sauda Madada, Sauda Madada, nga bagamba nti omuntu alina osookera otandikibwako. Ebifaananyi byavuddeyo ebifaananyi ndowooza nabye nga 2. N'abalala baziba commenting era bajja ebifaananyi bya People Power ebya Foot Soldier. Nawe oli Foot Soldier? Ndi omu ku bo ate nga ndi leader mu bukulembeze obw'enjawulo. Omanyi mu politics wa revolution tuba ne ba commanders, tuba ne kye bayita chain of command. Naye ffenna loolo yaffe ebeemu ebeera y'aba Foot Soldier. Akuba nti Foot Soldier abantu abasinga olwaleero bakiraba mu ndaba endala. Foot Soldier kitegeeza oyo omuntu akola kyonna ekisoboka mu busobozi bwe oba mu ngeri ye okulaba nga aleeta enkyukakyuka. Foot Soldier tekitegeeza kubeera Foot Soldier mu politics kyokka. Osobola okubeera Foot Soldier mu different walks of life. Osobola okubeera Foot Soldier ng'oyagala kukyusa music industry nga gwe ekyo kyokererako, kyosiibako, kyozibizaamu obudde n'oba ng'ogenda kwebaka era kyewebakeramu.
mpaka kuuza eyo lwerikola ki mpaka lwerituukirira osobola okubeera foot soldier nga gwe oyagala kulaba nga ebyobutonde bw'ensi bikyuka nga gwe kyo kyokola ki kyolwanirira osobola okubeera foot soldier okulaba nga ebyenfuna by'eggwanga bikola ki bitereera kati waliwo naffe ba foot soldier ab'ebyobufuzi so kati yensonga lwaki nti kati ffenna wetwogerera tuli ba foot soldiers because mu nsi muno ensonga buli muntu nti alina cause gy'ayagala okulaba nga alwanirira okulaba nga gusa so kati ku nsonga y'ebyambalo n'omutabani wa president byayogedde n'atwitinga ebyo byonna bannayuganda ezo tweets General Muhoozi Kainerugaba zaakola tetwagala tuzitwale for granted. Alina kyategeeza alina kya communicating kiyinza okubeera kitali kya kiseera kino naye ate nekikola mu kiseera ekyaki ekyomu maaso nga mu kiseera kyakyo ekituufu naye mu politics ow'okwenunula tuba n'ebintu bibiri mu politics w'okwenunula wabaawo mu politics w'okwenunula wabeerawo kye bayita obumenyi bw'amateeka naye nga te bwe butuufu bw'amateeka obumenyi bw'amateeka naye nga te bwe butuufu bw'amateeka bwe butuufu bw'amateeka ekyokulabirako e South Africa during apartheid policy abazungu baaleeta etteeka lya bali bayita Area Land Act. Yes. Etteeka eryo nga omuddugavu n'obwoba ng'onaatambula okuva wano ekamwokya mu Kampala Central ogende ekasanga mu Makindi ng'oteekeddwa okuba n'olukusa n'ekibaluwa okutambula okuva Jova ekamwokya mu Kampala Central ojje Makindi ojje kansanga Makindi East oteeka okufuna ekibaluwa ekyo oteekeddwa okuba n'ekipapula legal document ekukkiriza okutambula ng'era nga document ennyonnyola gwani wazaalibwa ddi wazaalibwa baani okola mirimu ki era kyekikujja Jova ojje ekansanga okiraba nti lyali tteeka erya gavumenti ey'abakabbulu mu kiseera ekyo lyali tteeka naye ate nga linyigiriza omuntu nansangwa omu South Africa yennyini omuddugavu ng'etteeka eryo likola ki limunyigiriza kati ne lifuuka etteeka mu bumenyi bw'amateeka oba ne libeera obumenyi bw'amateeka mu tteeka kitegeera bulungi etteeka eryo likutokyalinga nga ggwe omuntu ekyokubiri likukugira ekyokusatu likuteekamu fiya lisooka ne likukugira ne likunafuya olw'okuba nga likukugira ne likuteekamu fiya olwo ne likunafuya ne likumalako n'eddembe lyo ery'obuntu kati kyekimu kyekiri wano mu Uganda nti obumenyi bw'amateeka lifuuse etteeka erikugira bannayuganda eribanafuya ate ne libateekamu n'okukola ki n'okutya obunafu buva ekyo kiva ku ki ekyo kijja olwa sisitimu eyazimbibwa
muzi gavumenti ezize zibeerawo n'eziriwo n'eriwo oba olunaku olwaleero so kati muganda wange Pius olina okumanya wa gye tuvudde bw'omanya gy'ovudde omanya gy'olaga otegeera wa wooli ne gy'olaga ne gy'osuubira okubeera mu biseera eby'omu maaso wano e Uganda bajjajjaffe baatandika n'omulembe nga balwanagana n'ebisolo obutabalya kituufu okitegeera kituufu ng'omuntu alwana n'empologoma oba n'engo obutamulya ogwo mulembe ne guvaawo kituufu nnyo ne tudda ku mulembe ogw'omuzungu okufuga omuddugavu okumukozesa kyonna ky'ayagala kituufu era bajjajjaffe ne balwana nnyo okulaba nga beegobako omuki omuzungu ate bennyini gwe bakola ki gwe baasembeza omuzungu mu kuvaawo n'abeera omugezi n'ateekawo omuddugavu omuzungu n'ateekawo omuddugavu omuki omuzungu okusobola okufutubbala ku muddugavu munne oli yalinganga yalwana entalo z'oli omuddugavu alwana entalo z'omuzungu omuzungu ataliiwo omuzungu yalwana naye ng'ayitira muddugavu so ye ono yafuuka ekisiikirize ky'omuzungu kakati twalina kati ekintu ekyo lwaki nkireesebwa ekityo nti gavumenti zonna ezibona kyemalira zikozesa ebintu bisatu zikozesa obumenyi bw'amateeka okulifuula etteeka ekyo kimu likozesa kye bayita okutya fiya okuinstiringa fiya mu bantu abakulemberwa mu bantu bakuteekamu okutya okw'enjawulo era ensonga lwaki olaba gwe muganda wange bogezako okubeera mu struggle okutandikira ku mukyala wo ku baganda bo ku mikwano gyo ku ba business partners bo ne ba associates bo bakugamba ebintu ebyo biveemu ojja kufa ojja kutuleetera ebizibu because abantu baagala emmere ya leero kati emmere ya leero n'obatuuka ku ssaawa y'okulya bwe babuuza nti ogenda kulya ki agamba njagala emmere yonna mmere yonna eyo agirya leero si bwakuba nti agenda kugirya leero yonna oba si bwakuba nti alina appetite that is a mental slavery olw'okutya ayagala mmere yonna kubanga bannayuganda tebakyalina choice ku kiki kye bakola ki kye baagala obadde ontwalaawo bannayuganda tebakyalina choice ku kiki kye bakola ki kye baagala ekiriwo kyonna bakikwata ne bagenda nakyo kyonna bakikola ne bagenda nakyo naye olowooza kijja ku lwaki kijja olwaki ekintu kinakugambye obumenyi bw'amateeka okulifuula etteeka okutya n'okuba nafuya mu byenfuna omuntu bw'omunafuya mu byenfuna aba takyalina ddembe lye aba asigale kufukaamirira oyo amuwa ekyokukola ki asobola okumuyambako okusavaivinga kati olwaleero politics gwe tulimu ffenna ebiina by'ebyobufuzi ebiri mu Uganda tuli mu politics of survival abantu tebakyali ku politics ow'okununula eggwanga okwawukanako n'emyaka gy'aba Museveni egy'obuvubuka gye baalimu baava ku politics of survival ne badda ku politics ow'okwenunula akati bw'oyogera bw'otyo kitegeeza obanga tugamba nti mu Uganda tulinamu abantu abakola tulinamu struggles bbiri mulimu struggle ey'okuteekawo embeera abalala gye balina okulwana okugyawo kyogezaako gamba nga bw'okirese kyekituufu kati tulina struggles bbiri waliwo
abalwana gavumenti eveeko n'abaagala gavumenti eveeko. Ogambye waliwo abalwana gavumenti eveeko? Waliwo abaagala gavumenti eveeko n'abalwana gavumenti eveeko. Njawulo ki iyo? Osobola kuba ng'oyagala gavumenti eveeko nenga tolwana. Nga gwe ky'oyagala nenga tolwana. Nga tokola kisoboka gavumenti eveeko. Nga tokola kisoboka okuleeta enkyukakyuka mu ki? Mu gavumenti eriwo. Ne wabaawo n'alwana bwezizingirire okulaba nga gavumenti ekola ki? Evaako. Ekyo kireeta politics of survival. Naye kati nga tuddayo ku nsonga eri ey'ebyambalo by'amagye. Nga tunagera ku byambalo by'amagye mbadde njagala okatunyonnyola nga tunavaawo. Lwaki omuntu aba alwana gavumenti eveewo oba eveeko mu kifo ky'okukolagana ne gavumenti eyo bino byayagala ebitali bitufu bitereere? Kakati kyolina okusooka n'omanya muganda wange ku ssaawa y'olwaleero oba ku Uganda y'olwaleero. Ne baganda baffe mwena abali eyo abatulaba n'abatugoberera okukolagana ne gavumenti okutereeza ebyo ebiba bikyamye bitatambula bulungi oba ebiba bitatambula bulungi kibeerawo nga tuli mu normal situations. Naye olwaleero tuli bwa bunomo situation. Normal situation yeruwa weetaaga kye bayita listening government. Government ewulira ate era ng'ewuliriza. Naye ekiri mu Uganda tetulina gavumenti ewulira n'okuwuliriza. Kyogamba nti gavumenti etambula nga bweyagala bwerowooza bayo nga bweyagala ebintu bitambule. Kati bano abaala abagezaako okulaba batakaaya nabyo tebawulirizibwa. Tetuwulirizibwa. Y'ensonga lwaki tujja n'endowooza oba na ideology egamba tutwagala gavumenti ekole ki? Eveeko. Mmwe abaagala gavumenti eveeko abalina ebirowoozo ebitawulirizibwa, mumanyi ebigendererwa bya gavumenti eriko ebigendererwa byayo? Kubanga muyinza okuba mwe muleeta ebirowoozo byammwe mwagala okuleeta naye ng'ate tebikwatagana na bigendererwa bya gavumenti eriko, ng'era tebikwatagana na bigendererwa na birowoozo gavumenti ebyo yali agadde kuwulira. Ekitegeera? Wakati gweoyinza okuba of course oyinza okuba ng'olina kozi yo gy'oliko nga ne proposal yo weeri. Ekitegeera? Kati nange nenzijja nga ndi omu ku bantu abatambulira mu kozi eyo oba abatambulira mu kitole ekyo. Ekitegeera? Mu ngeri yonna either nkulembera oba ndi omu ku bakulemberwa. Kati nze nga simanyi situnula nko mu proposal yo gwa headinga kozi eyo era yagireeta. Ekitegeera? Nga situnula nko mu proposal yo naye olw'okuba nti nno nange n'ebintu bye njagala bitambule kati neetandika okuba nga mpakanya eyimugwe ku byokola naye ng'ekifo simanyi kigendererwa kyo kuba proposal yo sigimanyi. Ekitegeera? Kati nenfuba kulaba nga gw'oteekawo ogamba kino tekirina kyuka kyekyo kirina okuba ngenda okulaba byoleeta tebitambula na byendowooza ebyali badde. Ekitegeera? Naye nga nengezaako okulwanyisa naye ng'ekifo kiri nti proposal yo bw'ali otandika kozi yo sigimanyi nga sigikusabanga nako kusomemu wayi tekatule ku proposal yo. Ekitegeera? Kubanga mba mmanyi proposal yo njatuuka ngamba naye omusajja mu proposal kino tekirina ttambula bwe kiti kati kino sijja kyogerako. Ekitegeera? Kyo sijja kirwanyisa kuba nayo nakirwanyisa mu proposal yo tekiriimu kitambula bulala. Ekitegeera? Bwe naleeta ekirowoozo bwe kiti tekijja kukola kubanga tekikwatagana bintu bya birowoozo biri mu proposal ye. Kati mu proposal abagezaako kukyuka abantu bena bagezaako okuleetawo enkyukakyuka gavumenti ekyukuba gavumenti eveeko olwokuba tebakkaanya na byekola. Proposal ya gavumenti eno bagimanyi. Okusookera ddala tetulina kye bayita gavumenti. Temulina Uganda erina gavumenti. Tulina kintu kyefaananiriza gavumenti. Mwe baani? Bannayuganda. Endowooza gy'olina bannayuganda bonna gye balina?
oyogera mu ndaba yo nga tetusobola kubanga tuna ndowooza y'emu. Okay. Naye nsubira nti nina bannange betufaanaganya nabo endowooza. Okay. Kutegedde bulungi. Olunaku lwe tuliba ne gavumenti, ebintu bingi bijja kukyuka era Munnayuganda ajja kutegeera mu tulina gavumenti. Tulina kintu kyefaananiriza gavumenti. Okay. Gavumenti ebeerawo ku lwa kye bayita social contract. Social contract. Social contract. Social contract ki? Nti kitegeeza nti mutual understanding between citizens and the government officials or leaders. Kitegeeza nti buli muntu yenna ali mu nsi oba ali mu kitundu mu society eyo gavumenti mweri ateekwa okuba nga bakola enzikiriziganya ku bintu nga birina okutambula mu society. Bo bano abatuuze abali mu society eyo n'obukulembeze obwo bakola ki? Kitegeeza nti n'abatuuze bano balina okuba nga bakola contribution ku kubeerawo kw'obukulembeze. Era abantu baba n'amaanyi mangi okusinga gavumenti butya eggwanga bwe lirina okutambula. Nti senga bava ku contract kyegamba, contract gye batambuliramu gye bawandiika bonna, bagamba gavumenti gwe oba oyo minisita mujjeeyo aveyo, oba prime minister oba vice president oba president gundi vaayo ovudde ku bigendeerwa, oba kino kyotambuza tekitambula bwe kiti sebo twateesa minisita awa kino alina kubeera nga alina obumanyivu bwe buti okusobola okutambuza kino. Twateesa oluguudo bwe lutandika okukolebwa lulina okuba nga okusinza ku square miles bwe ziti lulina okuggwa mu bbanga bwe riti. Bye bimu ndowooza ku ebyo ebintu. Bye bimu ku ebyo ebintu. Kati gavumenti ebeerawo ku lw'abantu era ng'ewuliriza abantu. Kubanga be baagiteekawo. Naye olwaleero Munnayuganda toyina choice, toyina proposal gy'osobola kusabumetinga mu organis za gavumenti n'ekolebwako. Kubanga abantu ab'olubatu abalina obuyinza bw'eggwanga lino, abantu ab'olubatu abalina obuyinza bw'eggwanga lino, bo balina kye bakkiririzaamu. Abantu ab'olubatu abatono, abo abantu bavaawa okujja okuyingira mu gavumenti. Kakyevudde nkugamba nti tulina kintu kyefaananiriza gavumenti, wabula tetulina gavumenti. Eri social contract. Kati okukikulambulira mu bulungi, Munnayuganda ali eyo, ali mu Uganda, n'ali wabweru w'eggwanga, ali mu diaspora. Ekyokulabirako, President Museveni bwe yali ng'ajja mu buyinza buno, yajja ne kye bayita legal notice, omwali 10-point programs, ebisuubizo oba ebirayiro byagamba Bannayuganda nti nze bwe naakwata obuyinza kino kye ngenda okukola. Sisobola kubyogera byonna. Era mbadde kugamba nti mu programu yaffe neddako ojja kujja nga ozze kwogera ku 10 points program eyo. Naye kakati kanjogero katono nnyo. Ekisinga obukulu ekirumya Bannayuganda olwaleero omutwe y'enfuga eya demokrasiya. President Museveni yayogerako. Era mu nfuga eyo eya demokrasiya ne tujja tufuna constitution ey'ekyenda mu emeka? Mwebiri. Eriya 92 ndowooza. 94-95. Constitution eyo. Okitegeera? Eriya lya 62 eriya 9. Kale muno constitution eno ne bateekamu ebisanja by'omukulembeze. Ne bateekamu n'emyaka gy'omukulembeze. Ebyo ebintu biri mu social contract. Nti abakulembeze bagenda kweyisa batya nga bali ku buyinza. Nti kobe mulungi otya oli wa bisanja bimeka? 2. Kobe nga gwe mugezi asinga emyaka 7 mu emeka? 5. Ebisanja ebiri kasita byatuuka. Ebyo ne babijjamu. 2005. Okitegeera bulungi. Emyaka bwe gyatuuka 2018 n'emyaka ne givaamu kutogikwatako. Nti kitegeeza nti bali abalina obuyinza bw'eggwanga
bo kye baagala kye bakola. Gwe Munnayuganda n'oba tokyagala tolina ky'osobola kukola ki kukyusa. Kye bayita social contract. Nti era abantu bali politically empowered and economically empowered. Tosobola kubateekamu kutya. Okitegeera? Tosobola kubanafuya. Tosobola kubaziiza butya bwe baagala eggwanga likole ki litambulizibwe. Era basobola n'okugamba nti twawulidde Parliament y'eggwanga mwagala kwewola trillions 76 mu World Bank of Uganda okusinziira nga bwe tulaba ebintu ebitambula mu maaso ffe nga bannansi tukiganye. Ekyo kyali wano ku mulirwano e Kenya. Bannakenya baagala gavumenti yaabwe okwewola ssente mu World Bank. Okitegeera? Nti wabaddewo government official yenna amisi using government funds tibanansi basobola okugamba oyo alekulire n'alekulira. Naye olwaleero president w'eggwanga President Museveni is the state himself. Okitegeera? And is the law. Anti yagenda mu nsiko n'alwana kuba gavumenti yajjira ku mmundu yajjira ku maanyige. Si ye lwana yekka. Ate era teri munamu Uganda yamutuma nti President Museveni genda olwane. Yalina endabajjala bamu ebiki. Mwe temwayagala kununulwa. Manyi 26 lunaku lw'amenunulwa okimanyi 26 January. Liberation Day. Ate ekyo kinyiza ne bannayuganda bw'okyogera muganda wange. Batya. Ekyo kinyiza bannayuganda. Otwogere awaana ebula ennaku ntono tugende mu Liberation Day. Gwe Munnayuganda atulaba okwonako okuddalira bannayuganda. Ate kuti. Uganda teyeenunula. Nga bwe nakugambye tutambulira mu mirembe egy'enjawulo nti omuzungu yafuganga omuddugavu. Omuzungu n'afuula abamu ku baddugavu okutijjanya abaddugavu bannaabwe. Waliwo abeenunula, waliwo akabinja k'abantu akeenunula. Beebo abasula e Muyenga, abasula mu Zinakasero, abasula mu Zikololo, abaana baabwe anti wuliriza n'olususu lwe communicatinga mu Kololo osulayo oba weerimbikayo bwerimbisi oba oli waayo oba okolerayo oba oli waayo oba oyitayo buyitizi. Naye wano mu Uganda waliwo omuntu gw'olabira ddala ng'ekyamazima n'asula mu Yenga. Olususu lwokka, enjogera yekka. Omanyi omuntu olususu lwa kabi naye nga togwe nawe oli olutabukwata bayi. Omanyi gwe muganda wange. Omanyi gwe muganda wange. Olina kino ky'otanaba kulaba. Kyotanaba kulaba. Omuntu ng'ali mu mirembe aba ayogeza ddembe. N'omuntu ensi gwe akubagana n'ensi. Akubagana n'ensi. N'enjogera y'omulaba. Ntono ayina ebitagenda mu maaso. Akati essaawa zino mabatakanya na bigenda mu maaso. Kakati mbadde nkumalirayo nti waliwo abantu mu Uganda abeenunula. Bo nga bo beenunula. Naye bakiteeka ku bannayuganda nti twabanunula. Nga bo beenunula. Abaana baabwe basomera mu masomero international schools wano mu Uganda n'wabweru w'eggwanga. Contract za government zonna eza business be bazirimu. Oba nfuna bulungi. Abo be beenunula. Bakazi baabwe bwe batuuka okuzaala helicopter zibasitula ne bazaalira wabweru wa ggwanga. Abo be beenunula. Be boosanga nga bana square miles ez'amataka. Abo be beenunula. Onfuna bulungi. So si kusanga muvubuka ali mu ghetto mu Kisenyi mu Kamuukya mu Katanga e Kawempe n'omugamba nti lunaku lwa kwenunula oba omukudaalira bukudaalizi oba omukudaalira buki
Kyokama nti bonna abantu abali side egyo bitundu byomenye bonna abasula babeerayo bonna tebakkiriziganya na kyakwenunula. Sikutegedde bulungi kikyo ngamba. Bonna abasula mu bitundu ebyo ghetto, Kalugabe Kamwokya, Kisenyi ne muno mu Kansanga tubalina mu Makindye Katwe. Bonna abali eyo. Bonna tebakkiriza mu kintu kya Uganda kwenunula. Anti nakugambye nti wane Uganda obumenyi bw'amateeka bwafuuka etteeka. Bantu bangi mu mitima gyabwe tebakkiriza mu lunaku olwo olw'okwenunula. Naye olw'okuba bali economically weak, politically sick, era olunaku lwe bwe lutuuka banaffe kibakola babaterawo zibaasi za yero. Nezikola ki? Babaterawo zibaasi za yero zibatike zibatwale mu bifo byonna gye bateekeddwa omukolo ogwo. Bafumba emmere Sseruganda, bafumba emmere ndowooza bagifumba bamala omwezi mulamba nga bafumba mmere abantu bano gye bagenda okulya. Kati labayo. Okitegeera nti tolwokuba abantu baffe banafu tebakyesobola mu byenfuna, tebalina choice ku ddembe lyabwe, bamaliza bakoze batya, babawolekeddeko. Kati ne batuukiriza olugero lwa Bayibuli lwegamba nti abayite bangi naye abalondemu batono. Kakati kyogamba nze olwaleero luba lunaku nga lwa ggwanga Uganda yenunula, lunaku lwa kwenunula. Nsobi ki eri mu gavumenti akwata baasi n'esomba abantu mu bitundu byonna gye bali ne baleeta awali okukuliza omukolo gw'okwenunula ne bafumbira n'emmere ne balya olw'okucelebratinga okwenunula kw'eggwanga lyabwe. Oyagala kuŋŋamba nti oli mu nsi y'emu ne Muhoozi Kayini Rugaba gy'alimu? Of course tusobola kubeera mu nsi y'emu. Olaba naawe era sirimu y'emu gye tulimu naawe. Oyagala kuŋŋamba nti oli mu nsi y'emu n'abaana ba Genosale gye balimu? Nedda. Lwaki nalibadde mbeera mu nsi y'emu? Naye nga mwena muli mu Uganda. Of course. Mu nsi tulimu emu naye obulamu tetulimu bwe bumu. Ffenna tuli mu nsi Uganda. Nani kati nze mbadde njogedde lulimi lulala. Ngali kwetagisa mwoyo mutukuvu. Sisobola kwera mu nsi ebukwanga oli musajja mujaasi nze ndi munnanze ndi civilian. Si kyekyo. Oli mukungu mu gavumenti nze siri. Kati mu nsi ezikuze oba ezaakula dda omuntu obwavu bukoma mu nsawo yo na mu nnyumba yo. Bw'ofuluma otambulira ku bugagga bw'ensi. Okay. Otambulira ku bugagga bw'ensi yo. Otambulira ku luguudo olulungi olukyasinzeeyo obulungi. Bw'olwala bakujjanjabira mu ddwaliro erisingayo obuki obulungi. N'omwavu gw'ogamba nti omwavu asembayo omwana we asomera mu ssomero liki eddungi, anywa amazzi amalungi. Kitegeeza nti mu nsi omwo temubeera mu ddwaliro bbi, temubeera mu masomero mabi, temubeera mu mazzi mabi. Kubanga obwo bwe bulamu omuntu bw'asooka okutambuliramu. Wabula tuba twawukanya mu bitiibwa. Okay. Naye katuwane Uganda tuwali kye tugatta n'abantu bamu. Uganda tetugatta butya bwe tutambula ku nguudo zezimu. Gwe oluguudo lw'otambulirako lwa binnya naye lwatambulirako. Ekyenjawulo nti emotoka eyiye omupiira gw'erina ne sepulingi z'emmotoka eyo teziwulira kinnya ate gwe kinnya okiwulira. So agula emmotoka mwatambulira okusinziira ne ku nguudo ze mutambulira mu embi agane eno oluguudo lwa binnya. Nze kati kangula emmotoka etawulira kinnya mbe nga sikiwulira. Gwe bw'olwala gwe bw'olwala bakujjanjabira mu public wing, bamujanjabira mu private wing. Of course oli mukungu ate lwaki bali munjanjabidde mu private. Nenga mwena muli mu ggwanga lyerimu anti mbadde ngezaako okulaga injustice obutali bwenkanya lwaki abantu baagala obukulembeze bukyuke oba gavumenti eriwo eveeko wajjewo gavumenti ki endala. Gavumenti senga ejja endala olwaleero omanyi eno tuyiseeyo mwenna abatulaba naye tugenda kuddayo waliwe tubadde. Gavumenti senga empya ejja olwaleero nebeera mu buyinza nga yetukulembera
embeera y'okuba nti nno abakulembeze batambulira mu motoka ezina sekabuzoba bashokabuzoba eziziza okulinnya eziziyamba okuyita mu binnya ebinene ng'abalala tutambulirako na bigere oba tutambulira mu motoka waffe obufa olwaleero olw'okuba nti nno embeera gye bulimu ebinya ebiri mu nguudo oba embeera y'enguudo gye zirimu zoonoona obumotoka obwo tebusobola kusurvivinga nguudo ezo n'okuba nti n'abaana bali officials abasomera amasomero ag'ebbeeyi amalungi naffe abala abaana baffe abasomera amasomero agatali malungi ku bali abajjanjabira mu malwaliro ag'ebbeeyi n'okulinnya ennyonyi ogenda okujjanjabirwa ebweru naffe abala abajjanjabirwa mu malwaliro amabi agatali mu mbeera nnungi kyogamba nti gavumenti empya senga ojja olwaleero ebintu ebyo bigenda kukyuka biveewo. Nze nga Mukama Rogers Pokin muna Kampala Central muna Kamunkya muna Uganda tetwogera bwogezi nti gavumenti endala singa ebangeze ebintu bigenda kukyuka. Njagala okugamba muna Uganda atulaba n'atugoberera nti gavumenti eno eya NRM bw'enaava mu buyinza ne wajjawo gavumenti endala kigenda kugitwalira emyaka egiwera 15 ku 2 nga tutereeza oba nga tusasulira ensobi za gavumenti eno lwaleero eriko tegenda kubeera weekova kale katudde wano mmwe tegenda kubeera weekova abayagala okujja mu buyinza abalwanyisa gavumenti otuddeyo ku kiri nti mmwe bamu abatambula mu ntambula gavumenti enji yatayagala mutambulemu mwe mwambala obukoofiira mwe obufaanano bw'amagye mwe mwambala ebintu by'amagye nga kuliko n'ennyota mwe mwambala engatto z'amagye ezifaanana ez'amagye mwe mukola ne musuululu moja nga mutambula mu kkubo nimba nga mufaanana ng'abasirikale bennyini mwe bamwe era betulengera nga mwambadde n'ebyambalo ebyammwe ebya traffic ebikola ebifaanana ebya traffic mwe bammwe abagala okujja mu buyinza so kitegeeza mwe mukoleddewo amagye agammwe mu bwangu nnyo ge muzze nago mutaddewo embeera ga nti mulina n'amagye agammwe kakati omukulembeze CDF avuddeyo agambye agenda bateekako amaanyi abalagidde abantu bonna abali mu security okulaba nti babajjawo babakwata mwenna gavumenti munaasobola ogiyingira nga gavumenti yammwe nejja ng'ate abantu bammwe bagweredde mu makomera olw'okwambala ebintu ebifaanagana nebya gavumenti eriko gye mugamba ekola ebikyamu egye mwagala okujja. Kakati okusookera ddala kiki kati tuli ku kibayita mental slavery kiri kye nakugambye nti abantu bw'omala okubakugira n'obateekamu n'okutya banafuwa nimwe amaanyi nga muyina maanyi onfuna bulungi banafuwa kubanga baba tebakyali independent baba tebakyalina choices ku bintu ebimu ekifuule ekyambalo ky'amagye nti kyambalo ky'amagye si colors ekikifuula atuwenzija ekifuula ekyambalo eky'amagye nti kyambalo ky'amagye bwe bubonero bw'amagye obeera ku kyambalo ekyo kino ekyambalo kyo bwe nkiraba kifaanana n'ekyabamagye ga Amerika oyakungamba kino kyambalo ky'amagye ga Amerika kifaanana bufaananyi naye singa kubeera ku logo z'amagye ga Amerika oba oyambadde kyambalo ky'amagye g'amagye gaki ga Amerika kati ffe wano mu Uganda olw'okuba nti obumenyi bw'amateeka lyafuuka etteeka kweno gavumenti eriwo yensonga lwaki CDF ayogera nga bwakola ki nga bwayogera omuntu akugamba ebyo ekisooka ye nga ye okusookera ddala mumenyi w'amateeka atya ye muntu ali mu civil politics ate ye muntu y'omu nga is a serving army officer ekiri contrary
ne constitution yaffe y'eggwanga. Kati oyo ye mumenyi w'amateeka abuulira bannayuganda butya amateeka amatuufu galina okukola ki? Akati kyogamba okuteekebwa mu nkola. Ffe ebyambalo byaffe ebyaba NUP kyambalo kya political party nga NUP. Kuliko n'amayinja n'emiyondo kwegiri. Emiyondo n'abasikawutu balina emiyondo. N'aba funeral services. Abasikawutu bali mu tteeka. Anti wuliza n'aba funeral services baba n'emiyondo. N'abafaaza ebyo tebiri mu mateeka. Tekikifuula nti kyambalo ky'amagye. Apaana. No, kyembuuza omuntu yali agadde okumanya. Tekibeera kyambalo ky'amagye. Okeera enkya naffe otandika okulumba nitusanga abantu alugambe omusikawutu nga tugamba naye naawe oli mumenyi w'amateeka, oba nitusanga owa funeral service mugamba naawe oli mumenyi w'amateeka. Kati Uganda yali agadde okumanya ebyo biri mu mateeka byo nti bakkirizibwa byambala oba nabo bamenya amateeka. No, kakati gwe ono ye alinga agamba nti mwebe mwe mwina bye mwambala bimenya amateeka ye bw'agamba. Ffe ebyambalo byaffe bye twambala twambala byambalo bya kala zaffe ez'ekibiina. Okay. Naye nti olw'okuba bicommunicatinga message omanyi gavumenti eno kyesinga okutya be bantu okubajja mu butamanya ng'obatwala mu kumanya. Okay. Awo kale wali problem. Ebyambalo byaffe bya NUP ekyo kyambalo kya red, kyambalo kya revolution. Kyambalo ky'abantu abaagala enkyukakyuka. Kati mu bukulembeze bw'eggwanga, mu byenfuna, mu byenjigiriza, mu butonde bw'ensi, mu mateeka, mu palamenti, mu siga eddamuzi, ne waggulu ku ntebe y'eggwanga ku executive. Ekyo kyambalo ekicommunicating. Olw'okuba kino ekyambalo omuntu bw'aba akyambadde oli n'obwaba muzibe asensinga nti waliwo message ey'enkyukakyuka egenda mu maaso. Naye olw'okwagala okukuumira abantu mu kutya n'okumementula emyoyo gyabwe egy'okulwanirira eddembe lyabwe, y'ensonga lwaki nti obumenyi bw'amateeka bugenda kufuuka etteeka. Oli akugambye nti ebyambalo bimwambala by'amagye, temuddamu kubyambala, oba bifaanana by'amaki eby'amagye. Ekibuuzo, NUP egenda ku-educating etya oba egenda ku-informing etya abantu abalina endowooza nti bino ebyambalo by'amagye kyokka nga bo bagamba nti si by'amagye, oba bo nga byambalo ebyo si by'amagye naye nga lwaba birabanga eby'amagye egenda kati mwe ababyambala kati gwe ng'okyambadde sijja gamba ne NUP kaŋŋambe gwe Pokino bw'oba oyambadde ekyambalo ekyo ogenda kusala magezi ki okulaba nga omuntu oyo alowooza nti n'ekyambalo kyambadde ky'amagye akyusa endowooza n'ategeera era n'atuuka n'abeera nga takyakiraba nga ky'amagye. Okusookera ddala muganda wange ebigambo byonna byenze njogera kyensuubira nti bannayuganda batuwuliriza ate ngera batugoberera bulungi. Eri ewaffe gye nva mu Kampala Central tulina enjogera egamba nti kasiru tebamukuba kaama. Kasiru basuna musune. Kasiru n'obwomukuba akaama tawulira. Oyina kumusuna n'afiiringa. Oba ogeza kukuteganyiriza kukugamba nti mu mbeera ey'obwanakyemalira gavumenti oba akabinja k'abantu akaba kataddewo enfuga eyo tebakabuulirira, tebakawabula, tebakaluŋŋamya kubanga tebagenda kubiwuliriza. Ffe nga ffe abaagala enkyukakyuka bana people power, abaagala enkyukakyuka bana NUP, bana nkyukakyuka, bana people power
tetukyalina budde bugamba nti ogenda kwogera ne gavumenti nti eno bbulaaka nga yonga bbulaaka emulabanga red. Wabula omulimu gwe tulina nga ffe guli gumu gwokka. Ogwo mulimu ki ogwo? tulina okwegatta, okwerwanako, okwenunula. Kubanga sisitimu eriwo olwaleero tegenda kuwuliriza era tegenda kuwa ddembe lyo kwekisasalizinga ddembe lyo politically. Buli kye tulowooza okukola ekyokujja gavumenti eri mu buyinza, ife okujja mu buyinza tulina kukirwanirira. Obuyinza tebasaba busabe. Era a true revolutionalist tafukamira, teyeegayirira. Akola atya? Akola atya? Ateeka mu nkola ebyo byakkiririzaamu. Kalifa kye tukkiririzaamu kiri kimu, kuleeta nkyukakyuka mu ggwanga. Ate muganda wange noono wakulu ffena abali mu Uganda twagala enkyukakyuka. Kubeere wa DP, kubeere wa FDC, kubeere wa NUP, kubeere wa UPC, kubeere wa JEMA, kubeere wa PLU, kubeere wa NRM. Twetaaga enkyukakyuka. Abantu mu Uganda abateetaaga nkyukakyuka beebo bokka abava mu family ya President Museveni erwakitula. That's why nowe yatuuka okulaga sayini eza transition mu NRM nti bwali baavuddewo tuleese mukulembeze ekyomulala, teyagenda mu kibiina kya NRM wali enakasero. Omukulu yagenda lwakitula, n'aleeta General Muhoozi Kainerugaba, n'amuteekamu ssente nnyingi, n'ateekawo n'ekisinde kya PLU. Ezo sayini bakuteekateeka obwongo nti kale bw'ataba jjajja, bw'ataba taata, bw'ataba President Museveni abeere Muhoozi. Kubanga eyo ndowooza yo baddala bwe kiri. Gwe gy'oyita abantu bagamba kise Luganda. Tuli ku reality. Gwali mu studio wano abantu be bakulaba. Eby'abantu by'ebituufu y'embeera abantu gye bayitamu. Mu Uganda tewakyali kutabula chemicals nnyingi. We twasomera mu second batwalanga mu laboratory okutabula gundi ezo chemicals tufune kale emu. Twekyetakisa chemicals nnyingi ozitabule ofune kale emu. Ali mu Central Region kyayogera, n'ali mu Eastern kyayogera, n'ali mu Northern kyayogera, n'ali mu Western kyayogera. Nkugambye wano mu Uganda ffena twetaaga enkyukakyuka. Kababeere bannaddiini beetaaga enkyukakyuka, kubanga nabo tebakyabuulira kigambo kya Katonda mu butuufu bwakyo. Bakibuulira nga nabo balina okutya, kubanga abamu bali ku maanyi ga mmotoka. Ekigambo kya Katonda ate kikwatiga nkugambye nti tufugibwa omuntu omu atufuga mu bintu bisatu. Gwe muna Uganda atulaba n'atugoberera awangaalira wano nali mu diaspora. President Museveni ali ku bintu bisatu byatufugisa mu muntu omu. Ekisooka kubanga wano naawe olina okutegeerawo nnyo. President Museveni as personality, ojja kukinyonyola as personality. President Museveni as a system, n'ono kye bayita Musevenism. Gwe wali badde nga gw'ofuga tewali badde nabyo ebyo bisatu. Sali badde nabyo kubanga ensi tegenda kukoma ku nze. Abantu abasinga kye beerabira alowooza nti ensi yatandikira ku ye
era egenda koma ku ye. Akiza buli omensi bw'agiraba. Nyinza okuba bwento bwenjiraba nga egenda kutandikira ku nze, etambulire ku nze, ekome ku nze. Kale kimanyi kyo kiraga? Ekyo kiraga nti oli under captivity, oli mu buwambe. Ezo ze sayini z'obuwambe. Era bwe tugamba mutwagala enkyukakyuka. Enkyukakyuka tugenda kugifuna ffe nga tuzza no ku zi pulogulaamu bweziti nga mutuwadde opportunities bweziti okwogerako eri eggwanga okujja abantu mu butamanya okubatwala mu kumanya, kubanga omuntu amanyi tamenya. Omuntu amanyi kibanga kibira ekikalu tokoleza bukoleza kati kibidde nkakola ki neka ekibira kyonna ne kyaka kiba kimanyi tulina okukwata omuliro kubanga tuli bakalu. Naye omuntu atamanyi kibanga kitoogo okoleza obanga akoleza ku kitoogo ekisooka kirimu amazzi nayo kyennyini kibisi. Kati okukwata omuliro kikutwala obudde bungi okukikoleza okwaka. Kati wano ekisinga okutawanya ffe bannankyukakyuka tulowooza twogera n'abantu abamanyi ekyokukola so nga bambi tebamanyi. Kati eno pulogulaamu gye tuliko eno pulogulaamu gye tuliko olwaleero omulimu gwayo omukulu gugenda to awaken the minds and the spirits of Ugandans towards change. Gwe mulama gwogiwadde? Yes, gwe mulamu omukulu okulaba nga abantu baffe bava mu butamanya kubanga wane Uganda omuntu bw'abeera awantu awabuguma atandika okusumagira. Nfuna bulungi? Bw'ava mu kusumagira yeebaka otulo tuli twennyini. Naye Bunnayuganda yayagadde okumanya olwaleero. Bw'abeera mu tulo twennyini afuluuta. Ate no swago y'okwenunula ey'okwejja ku gavumenti ya NRM ne basajja bayo ne bakazi baayo teyeetaaga abantu bafuluuta, teyeetaaga abantu basumagira. Nina ekibuuzo kinjagala okubuuza. Gwe ayogera ebyo olwaleero omuntu aba yagadde okumanya gwe nga gwe omuntu tume watweyanjulidde kusooka naye abantu baali agadde okumanya omuntu ayogera ebyo yaani. Kati era ebigendererwa ng'oggyeko eby'Abannayuganda ye nga ye kubanga gwe omuntu ogusosokola mu sudi yeno. Kati omuntu yeebuuza naye oyo gayi yaani oyo omusajja oyo ayogereza amaanyi amangi ennyo bwe gatyo. Kati nze okusookera ddala ndi Munnayuganda, ndi munnankyukakyuka. Ekyo kimala. Erinnya nze Mukama Rogers Pokino. Mukama Rogers Pokino. Munnankyukakyuka. Lwaki weetuma Pokino? Lwaki bakuyita Pokino? Pokino kitegeeza ki? Pokino si muntu abeera musajja wa Ssaabasajja Kabaka ng'akulira ssaza. Ebyo biwanvu nnyo Sseruganda. Ebyaffe byera erinnya binoonyerezeeko. Biwanvu nnyo. Naye ndowooza bwe tulikoma wano nja kunnyonnyola. Okitegeera? Naye amannya gange geego, ndi munnankyukakyuka, ndi muna People Power, ndi muna NUP. Nayingira mu struggle eno nga nina emyaka 10. People Power yakamalawo myaka emeka? Nze okusookera ddala natandikira mu UID under Democratic Party. Buli mwana yenna ali muvubuka yenna alimbye obufuzi ennaku zino gwe tulaba oba bwe twaba balimbye obufuzi. Abavaawo abavuddewo ne bana abali mu kusebbeto abantu bagamba basebengerera abaggwawo abakula abakaddiwa n'abaliwo n'abazze ku mulembe gw'abo bano abavuddewo we babadde ne kati abajja essaawa zino n'abeetegefu okujja bonna bali connected ku UID. Anti kati UID eyo UID teyali nti bw'eba ng'ekola emirimu gyayo ng'ekola emirimu gya kibiina kimu. Okay. Yensonga lwaki nti UID awo twalinanga gundi twalinanga philosophy gye bayita twalinanga philosophy. In fact twalina
twalina doctrine egamba struggle is our life. So eva muliwo kupambana. Struggle is our life. Kuba ffe twakizuula obulamu bwe tulimu si bwa mirembe. Wabula tulina kalembereza mu bulamu. Muyingira mu bulamu butali bwa mirembe. Naye wuliriza n'okufuna akalembereza ako gwe kyolowooza nti mirembe oteekeddwa okutobera that liberty oba that right. Boyogera ku bulamu bw'Abannayuganda bonna boyogera ku bw'aba UID. Bw'Abannayuganda bonna. Parliament yogera ku bw'aba UID. Kati ensonga lwaki tuna doctrine, political doctrine eyo mu UID egamba nti struggle is our life. Kati ne tuba ne philosophy eri politically motivated and empowered gye twayitanga kibayita seeds of democracy. Okay. Seeds of democracy. Ensonga lwaki mweyita Uganda Young Democrats? Era generations nyingi ezimanyikiddwa eziri on air and off air nga products za UID. Eyo gye natandikira at 10 years. 10 years yes. UID. Nga nkyana primary tulwansonga nze nawangalira nyawo nawangalira nyeka mu kyawo mu Kifumbira ewa muzeyi wange Saulo Matovu. By then ayali ssentebe wa Democratic Party ku muluka gwe Kamwokya. Kati nga enkyuka za meeting za DP zonna ez'ebyobufuzi oba ez'abanankyukakyuka eza UID zatulanga awe waka. Kati nga bw'omanyi nti spirit y'omulwanyi ekubeeramu n'enkuliramu nga nze kavubuka akataawo ke bagamba leeta obutebe busiimuule meeting ewedde bujjeewo atula ku gate yaniriza abantu ebanatuula balagirire meeting weeri nga yenze mbikola nenzija nga nkula nembera chairman w'abavubuka aba UID ku Kamwokya ku kyalo kibayita Kifumbira ezoni ku Kamwokya tu parish nenkulakulamu nenkulembera abavubuka ba UID ku muluka gwe Kamwokya onfuna bulungi awona nga ndi mu struggle awona Save Mabira crusade najirimu very young man but very brilliant and politically active. Okitegeera ekintu kya brilliance gwo kyetekako abantu ebagamba kyogamba twakatulira wano tunakyo provinga kyogamba nti byenjogera mbijja mu bbanga tulaba nti oyogera n'omusajja omumanyi nanze ndi omu abalala bangi abaira abasooka nze ndi omu sisiikirira bonna kakati eyo gyenva ne mpaka ntukule entwala obukulembeze bwa Kampala Central mu UID under Democratic Party ne tujja ntubera mba elections nyingi election ya Brenda Nabukenya n'endala nyingi eyawona le Mwanga Kivumbi Kati Elias Lukwago yakulira Buganda kati vice president wa Buganda. Yes. Elias Lukwago najja ku bwa meya kwempi bwa Kampala Central Division ngeranga wendi nga ndi muvubuka muto. Navaawo nagenda ku bwa meya ekyanyi kyasooka ekyokubiri era nga wendi. Mfuna bulungi. Ne tujja mu ZDP ne tujja tufuna by election ye Kyaddondo East yaleta His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu nali omu ku bavubuka abataano abaaliyo mu struggle eyo okuva akalulu lwekatandika mpaka lwekaggwa. Jinda kogambe His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu ate His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni batulina babiri omanyi mu nsi y'ebyobufuzi tuba ne gavumenti bbiri. Okay. Wose tuyita government de jure and a de facto government. Ours kanyonyolao tulire bulungi tukategere bulungi. If a government eyaffe weeri ey'opposition we are government de facto. We tuli obuyagala oba toyagala we tuli tuba ne president tuba ne bacommanders baayo tuba na byonna bye tugoberera tuba ne principles tuba ne nono tuba ne struggle oba ne cause gye tukkiririzaamu. Okay.
nga bw'olaba nti bajjajjaffe bagamba waliwo struggle ey'okweggya obukulembeze bw'abazungu bo banga abaddugavu okwefuga. Iyi struggle Babendikito Kiwanuka bobo tebagirimu nevaawo. N'wabaawo ne struggle ey'okweggyako obufuzi obwa degree obutali mu mateeka. For example nga Amin ebyo byakozesanga tewali parliament tewali ki yekyayogera kyekikola ki President Museveni ne bavuka banne Museveni bagamba tulina okulwana obufuzi nabwo bukole ki bukome. Kati olwaleero struggle yaffe gye tulimu yeey'okulabanga buli Munnayuganda yeeyagalira waali oba waawangaalira. Soko maleo kweyanjira nkubuza ekibuzo kyange tuba tukyalinayo. Kakati muswago y'ekyaddonde eyo Bobi Wine n'afuuka Honorable MP Robert Kyagulanyi nga naye mwoli omwo. Nga mu struggle mwendi nkugambye tobola abavubuka bataano biseera ebyo abali mu struggle nga Pokino sikola ki siriimu naliwo bulungi sitaka kuprovinga muntu yenna. Netugenda mu togikwatako eyo yatandikira ku headquarters za UID. Awo London Chambers nga tukulembeddwamu Secretary General waffe by then Awaswa Charles n'omukulu Mado Isaac n'abalala ne tuzayininga kye bayita hands off. Hands off kitegeza kibale siuli. Hands off nti yali article 102B. Okitegeera hands off article 102B. Okitegeera main party ne tugitambuza. Ebiseera ebyo Dr. Kano Kiza Besigye mu FDC ne ba Road Mayor Elias Lukwago ne ba MPs abo opposition mu biseera ebyo bali balina campaign gye batambuza mu kiseera ekyo gye bali bayita My Land My Life. Ngaffe abavubuka 24/7 politicians ngaffe abatali ba weekend politicians twalengerera wala ne tugamba President Museveni kino kya communicate nga si kyategeeza alimba bana Uganda tali ku nsonga za ttaka kubanga President Museveni bw'aba naagenda ggulu ate tulina kumuteegera ggulu tulina kumuteegera Masaka Road. Ffe twamuteegera mu directions entuufu zennyini etugamba bana Uganda ono ayagala kukyusa ssemateeka. Political party by then gye twalimu eya Democratic Party ne batwala campaign eyo ne beewa eddimu eddene n'obuvunaanyizibwa okugikyusa mu nnimi ez'enjawulo. N'olwokuba nti wano mu Uganda olulimi oluseeringa mu buli kitundu kyonna ekya Uganda lwe Luganda ne bagituuma Koogikwatako. Koogikwatako. Para olwokuba nti gavumenti waliwo campaign endala eyali etambula mu biseera ebyo My Land My Life. Abaka opposition mu parliament biseera ebyo twali tukulemberwa Honorable Winnie Kiza. Bagenda okulaba Owine ne bagamba twalibanga tukute kubo kyamu nga bavuka ali ku kubo ki etuufu. Project nabo ne bagitwala ng'ebina by'ebyobufuzi ebivuganya government by then parliament ne bagituuma togikwatako. Otegedde genesis ya campaign eyo mwakola Koogikwatako aba UID kati bano olw'okugirabamu omulamwa ne bagibuukira
tuliza tukuyita kubukira nabo mu parliament batandikamu ekisinde kyabwe ekyatogikwatako nekibika ebintu bibiri ebyasooka nekibika kibayita hands off kogikwatako togikwatako negenda mu maaso fenna netugoberera ki togikwatako kati bwe bigendererwa byammwe mu kogikwatako parliament yabitegeera n'ebitambuza yabitegeera bulungi era kyenzikiza nti byatambula bulungi mu kiseera ekyo kati jjukira mu kiseera ekyo twali tuvudde ekyaddondo mu kalulu nga Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu pulezidenti waffe nga memba wa parliament mu kiseera ekyo olw'okuba nti alina viga eri high alina vibe gyeyaleeta mu struggle ebiseera ebyo nti abavubuka bangi balaba omuntu abali okumpi abafaanana ate gwe bamanyi munaggeto munnaabwe Lasta atudde mu kifo oweswaga atudde wali mu kifo omuvubuka yina kye yalowooza mbu tekisoboka ku luno omuvubuka n'afuna essuubi okulaba ng'ebintu bikola ki ng'ebintu bisoboka ne tugenda mu kampeyini eyo mu kampeyini eyo ne tujja tufuna kye bayita red ribbon obubwiro bwa red bwalaba nga twesiba ne tutandika okutalaga ebitundu bya Uganda ebyenjawulo nga tubuusa bannayuganda nti omukulu ayagala kukwata mu kintu ku ssemateeka bino byonna mbyogera tumanye gwani ne wajova ankyazizza wano ne bannayuganda abatugoberera n'abatuwuliriza bategee nti boogera ku muntu kikaaki gubogera naye ne tuva mu togikwatako ebyatambula byonna byatambula nga byakola ki bwe byatambula ne tujja tufuna by-election ne tujja tufuna by-election ya Jinja East eya Honorable Mwirupo ane Honorable Aigeme na Beta ebiseera ebyo mu Jinja East nali omu ku bavubuka abasatu boobala abaali bakulira abavubuka in fact nze nali nkulira propaganda desk nga mu mutulimbalimba nga nkulira propaganda anti-propaganda mu by-election bigambo bingi propaganda kitegeeza kulimba propaganda kitegeeza okulengeza omuntu ebiseera eby'omu maaso ate kyo mbadde simanyi propaganda kitegeeza okulengeza omuntu ebiseera eby'omu maaso oba okuleeta ekintu ekibadde ewala eri omuntu n'okisembeza okumpi fena omuntu wabulijjo abadde amanyi nti propaganda kubakozesa bigambo bingi ng'oli akulimbalimba n'akola ki olw'ebigendererwa bye akati by-election eyo twalina forces bbiri twalina forces ya TJ kyeki Truth and Justice Platform TJ ebiseera ebyo yavamu mu kibiina kya Democratic Party n'ekolamu ekisinde ekyakikulembirwa Ssaalongo Erias Lukwago wamu ne Lubega Mukaaku ebiseera ebyo ne tugenda nga bakiyita batya Truth and Justice mu lufuutifuuti TJ kati ne tugenda mu by-election eyo jukira twali DP leaning kitegeeza ki ekyo DP leaning nti twali ba DP naye abazanyira mu TJ mu kisinde ngera nga ne mu DP tulaba tatambula bulungi so munjogenya mwine ekisinde kyammwe ekya TJ naye nga kyesigamye ku DP ku kibiina kya Democratic Party kyekyagenda mu by-election y'ekyaddondo kati alijjukira Honorable Mwirupo nga weefudisi naye nga akkiririza mujje n'omugisha muntu kubanga by then
ye yali party president w'ekibiina kyaki kya FDC mu kiseera ekyo ne tutambuza campaign Honorable Kyagulanyi najja ne kulaale esembayo nga abaana b'FDC abavubuka sigina kubayita abaana abavubuka b'FDC mu biseera ebyo nze sirabanga ko bavubuka bali Radical ngaabo. Radical kitegeeza ki mu Luganda? Abaali abazibu ennyo nga tebateesa si kyangu kyakubaguza ndowooza yiyo. Sibo bajja neyaabwe propose yaabwe bajja n'ekyawe nga kyekyo ng'ekyawe nga bo bagamba nti ffe main actor gwe tumanyi alina okukulembera olutabaalo luno ye Dr. Kanokiza Besigye. Olwokaba then nali nkulembera propaganda desk mu by-election eyo ne muganda wange Mado Isaac Kimbugwe Umaru Agaba Ibura Rukundo Victor Bambi yafa omwe Katonda gumuze mirembe twali abavubuka bangi ni abo bokaboka bensobodde okumenya kaawo abatonotono ne tuteekawo embeera nti Robert Kyagulanyi alina okujja ejjinja East by-election adeliveringa message ey'omulembe omuvubuka ey'enkyukakyuka kubanga bano abavubuka abali mu jjinja bamulaba ng'ali kumpi nabo okitegeera abavubuka ekintu kye bagulira ddala era kyatwala eddakiika nga 45 ng'okusika omugwa wansi wa platform waki imweno mu music industry yomuyita stage film ofuzi tugita platform okulinnya kadaala nga befudisi bagamba tajja kulinnya ifa abavubuka ba UID tugamba ajja kulinnya UID TJ DP nabitambula era biseyo nzikira mwefudisi mwali muganda wange bamuyita Ali ne kakati jali Ali yankwata embirizi zino nazinyiga edakikane mu nekitundu nga sissa ngagamba Kyagulanyi tayingiye ku stage ngagamba tanya ku stage mpaka lwe twakubagana naye Kyagulanyi alinya ku stage kala ate kulinya ku stage niyo nebeera filimu ndala ku Bobi Wine ne Dr. Kanokiza Besigye anaasembayo okwogera ezo video ani azirina wakakasa kamera zaaliwo ezo video ani azirina era ojja kubifuna awaliwo omuganda wange bamwita Twaha when BS abirina azirina gundi ezo mpaka Bobi Wine laaleeyo eyaleeta ensasage mu kibiina ky'FDC era leyo yasooka ey'amaanyi nnyo Bobi Wine n'asembayo okwogera era kulaala eyo statement eyakolebwa ey'obunabbi ng'ekolebwa Dr. Kanokiza Besigye n'agamba nti bwe kataligirya ekintu kijja kwabikira ewaffe ekyaddondo ewaffe mu Kasangati era nkugambye olutalo lwali awo BMP b'FDC ebiseera ebyo balwaddiko abavuka b'FDC ebiseera ebyo banasulu bali bakambwe nnyo kati kambuuze ebikyali awo badde sigera kikubuuza kiro ne kankikubuuze kiyinza okupitako olulala kubanga era tugenda kumaliza abapresidenti abantu ab'amaanyi kale abaali balina okulinnya ku stage eyo mu kaseera ako yali Besigye ne Bobi Wine kakati Besigye mu bantu mu kulwani banaba mwenga mulwana Bobi yasembayo Besigye yasembayo ye ng'olwo Besigye agamba ki ne Bobi bagamba ki mu kaseera ako anti kakati gwe babakulu babeera eri waggulu ng'eno ekiri wansi wa stage
ngate kye kirala babakulu batunulira eri babatunulira bagamba mwe musala wasa ayingirawo ffe nga tusituka bamugamba nti Besigye yasembayo Bobi Wine ng'ogenda naye olw'okuba nti Dr. Kano Kizza Besigye alina political experience n'amagezi ag'enjawulo yasooka n'ajja n'ayanjula Bobi Wine. Bobi Wine n'awubira ku bantu era n'abuuza ku bantu. Abantu ne bakakkana n'akola statements ezaali so sweet to the liberation cause or to the liberation struggle. Ezaali ennungi ennyo. N'amaliriza nga wa prophecy eri gye nkugambye nti twagala aba Bobi Wine abangi. Nze Dr. Kano Kizza Besigye ngenda naye ne muganda wange Kyagulanyi Bobi Wine akoze eki aze era bwe kataligirya kalinga gwe munamawulire ojja genda onoonye gundi ezo footage ezo gyeziri ozipulengera abantu bategeere nti byenjogera wano byebiki byebituufu. Finally bwe yamala okukola ekyo n'ayita Bobi Wine n'ayogera rale neggwa the following day ne tugenda mu kulonda nga tunavaawo kino omuntu akifunamu ki olwo kyenjagadde okutegeeraawo omuntu alaba agoberera politics kino akifunamu ki kyotegeeza nti nno abanene nze kyenfunyemu nti abanene basobola okutuula eri waggulu waggulu ubona babatudde mwene wansi nga babalengera eno mwe abatono mwekuba olw'ensonga zammwe naye nga bo wali eri gye kiggukira bakimanyi kuba ogambye bayinza n'okutuula waggulu nga gye kijjukira tebakola ki tebamanyi naye nga puresha eriwo eno mu bantu kuba y'omukulembeze yamuwa sensi ey'omukaaga asensinga manga ekikola ki ekiddako kati kyekyali ne wali kuki kulaala eri eyo by election ya obubonero bwali butandise okulaga nti Bobi Wine agenda kubeera formidable political figure. Tugensoka tuve ku Bobi Wine tuddeyo ku ggo ali eri tumalize mu dakika hanti kakati awo nkulaga my political journey nzija nfuuka ntya bwe tuva mba election eyo ey'ejjinja twafuna by election eya Lukunjiri eya Honorable Muzanira olw'okuba nti eno bannabyabufuzi abaliwo mu biseera ebyo ab'amaanyi baali bamaze oku-identifyinga my potential my capacities and capabilities in politics era still neri bantwala ng'omulimu gwange gwa propaganda art and design of politics and the art of war nga zonna nzirina Serukanda nga nzirina nga siza muzannyo nga statement yange emu emala okusunguwaza abantu ne bava mu kuwulira kabugumirize ne bava mu kusumagira ne bava mu kwebaka ne bava mu kufuruuta ne bakola ekituufu mu kiseera ekyo ekirina okukolebwa okulaba nga Uganda ekola ki enunulwa oba egenda mu maaso era by election eyo nawo olutalo lwali lw'amaanyi kaŋŋambe laale wano Makindye East twasimbula ndowooza okuvanga wali kulokotawa kusaa ya Queen ninga abavuka b'FDC tebagala tutuuke kulaale nga etawuni yonna n'abantu beri kunjiri eyo abanyankola abakiga abanyarwanda nga ba shoutinga Bobi Wine ezo by election yali wakati wa FDC na NUP by election yali wakati we FDC nowa NRM bano baali tebaagala mutuuke mangu lwa vibe yali mu luguudo nga balaba Bobi Wine atandise okubeera ekitangaala ky'enkyukakyuka ekigenda okubika ekyabwe ndowooza mu ndowooza yaabwe kye baali batya kyokka nga ate mugenze kulwanirira bo ate nga tugenze kulwana kyenkugambye nti eno mu politics mulimu ebisenge bweba nnyumba mulimu ebisenge bingi abantu beggalira ne beekubira eyo n'okweyuza ne beeyuza
naye nga bwe tufulumayo wano mu public buli muntu asekera munne oba nfuna bulungi kakati eri bemweyuziza era gye biggweddemu mumanyi eri tweyuziza biwedde wano abantu tulina okubalaga nti Betty Muzaniro wa FDC awangula era mu mbeera yonna by election eyo twagiwangula era Firas wave eya Robert Kyagulanyi my president wa NUP zitandika okwambuka n'okusituka oba nfuna bulungi ne tuva ku eyo ne tufuna by election eya Bugiri municipality awe tujja n'erinnya people power etandikira Bugiri erinnya okulyanjulira Bannayuganda era bw'oba ojjukira bulungi nti tundura ya president ebiseera ebyo mu by election eyo yagisaako people power our power kati Bugiri eri nga tetukyagamba UID woye ejema woye okitegeera FDC woye nga banankyukakyuka mu biseera ebyo bonna abaagala Honorable Asumani Basalirwa afuuke omubaka wa parliament waawo nga tuyimba people power our power era design ezo zakulemberwa twazirimu design ya people power twagirimu ne muganda waffe amukuru waffe Chairman Nyanzi ffe kamoja tumita Chairman Nyanzi nenga oye saba kunzi w'ekibiina kyaffe NUP olwaleero Honorable Kyagulanyi Honorable Nyanzi Fred Sentamu muntu wa watu yeta design eyo ya people power nambuuza twongeremu ki ne twayongeramu bye twayongeramu ng'ebyokusaagirira wayita wina ku 2 ekigambo kiraba kutundura ya president kitegeeza omukulu ono Nyanzi nga tusaagize tuzeeko amabega katono waliwo omuntu wa bulijjo byatategeera ku mukulu Nyanzi muntu wa watu kitegeeza Chairman Nyanzi mu bintu bino ebya people power maya abantu tusinze mutegeera nnyo kukunga ng'ovudde ku Chairman Nyanzi Kamoocha Chairman Nyanzi yesembawo ku Kampala Central yali Kampala Central nti ne Chairman wa kunga tusinze ate wasinze okukolera erinnya ery'amaanyi musajja abadde w'amaanyi nnyo mu kuzimba ekintu kya people power Chairman Nyanzi tabadde w'amaanyi nnyo mu kuzimba kintu kya people power abadde w'amaanyi mu politics wa opposition lwakuba nti abantu ebiseera ebisinga abakola ebyamagero eby'amaanyi si kyangu kyakumanyikwa mangu nyate omusajja aliwe n'alemu kati Chairman Nyanzi he was born a DP ava mu family ya Democratic Party era mukadde waffe olwaleero omugenzi mama wa president wamu ne Chairman Nyanzi y'omu ku baatandika Democratic Party mu Kampala Central ne mu Kamoocha ng'omuluka ife nga tuli bato nga be bakadde abakyala abakulu ab'ebitiibwa abuvunaanyizibwa betwegomba nti bwe ndiyimirira nja kwogera nga ye kati bino byonna ebyokwekoonako mu kibiina kiri kyesaagala kwatula linnya bijjawo olwa entalo ze tubeera nazo mu bisenge by'ebyobufuzi naye era teyalwayo sikiwa ntuba nti yabeerayo ne taamu namba najja weyakoma we twatandikira n'ebibiina by'ebyobufuzi olwaleero okubeerawo Chairman Nyanzi yali musaale ku byo kubanga political parties ezimu ne bannabyabufuzi ab'ebiseera ebyo abamu bali bawakanya ebibiina by'ebyobufuzi okukomawo ng'abantu baagala basigale mu movement system Chairman Nyanzi yayimirirawo okujja okukomyawo ebibiina by'ebyobufuzi abantu abali mu politics wa Uganda abali multi party politics kuna activities nazo barunninga ebyafaayo bye babimanyi ku mukulu oyo bulungi nnyo nga tebyogerwako kiki ani kakati tutandise okubyogera kyekindeese wano tutandise okubyogera kubanga
kyenzudde nti tulina history mungi gwe tusobola okufa olwaleero ne bagamba nti Ppookino afudde naye ng'abantu tebategedde Ppookino omutuufu abaddaani. Era si omuganda wange nja kukwebaza. I salute you okumpa platform eno abantu okutegeera Ppookino yaani. Kyamaanyi nnyo. Yes, abantu bangi batulabye mu kkubo nga tutambula. Nakulaba ng'owa bulijjo. Yes. Nenga atamanyi kituufu kikyoli. Kakati tugenda mu by-election eya Bugiri ereeta Honorable Asumaani basaalirwa mu Parliament. Asumaani oyo okuyingira mu Parliament kwalinga bw'ogamba nti okukwata mu kamwa k'empologoma. Asumaani gye twamugya. Asumaani okumuyingiza Parliament kwalinga kukwata mu kamwa k'empologoma. Ogijjemu ekifi oba akabuzi k'emize okagijje mu kamwa nga kakyali kalamu okaze ku kisibo kyako. Yali very bloody. Era ne mwaka akalulu nali musaale ennyo ku propaganda ne mu bikwekweto by'abavubuka naddala eri abaana b'obulenzi n'abaana b'obuwala. Wali Bugiri twasanga nga NRM nyingi nnyo. Era omulimu omukulu gwe twasinga okukola okukyusa baali bakyala n'abawala aba NRM. Okubafuula mikwano gyaffe mu ngeri ezitali zimu, okubaleeta mu kkubo erya Jema ne People Power. NRM yalina bakandidate baali babiri. Waliwo Agiryavaara omugenzi kati yafa. Ne wabaawo n'omusajja omulala yali izituba yali Muteeso. Erinnya linvudde mu mutwe. Okukuba forces ebbiri ezo okulaba nga basalirwa ayitawo tekyali kyangu nnyo. Era mwaka akalulu we nasooka gwe mulambo ogwasooka okugwa mu by'obufuzi nga guli Kyagulanyi Bukyangajja. Omuvuka gwe kubamu ku bavuka be nali nkulembera bali bamwita Yasin Walyendo. Awo yafiira bamukuba amasasi. Amasasi ago nange Katega ntwaliremu. Nsonga yali ayimiridde wano nga nze muyimiridde bwe nti. Olw'okubaako omwoyo omutukuvu n'emikisa gy'abajjajjange ejjankulembera ebiseera ebyo naye ogamba bwe nti katono nnyo kulanga Yasin akoze eki. Amanga ago ne tupakuka okumutwala ne tumuteeka mu mmotoka y'omuvubuka munnaffe. Kati kansala w'e Kawempe bamuyita kansala Akula Kaliisa. Ne tumuddusa mu ddwaliro n'akutukira mu ddwaliro. Nga balina ku bitu gene mukola ki? Mu kulonda. Ne baddamu poliisi n'amagye n'ebitongole by'okwerinda byonna ne biboominga President Kyagulanyi we yali asuze ku woteeri. Tuli Bugiri. Woteeri bagita Planet. Olw'okuba nti nva Kamwokya mu ghetto nkuze mbuuka emyala n'obulamu obw'enjawulo natetenkanya okulaba bwe nnyingira mu siiringi. Lwali lutalo nina n'enkovu kuno kwonna ku mikono mu siiringi ng'ebbugumu erirayo Sseruganda. Eddakiika emu yokka ndowooza nali maze okuva mu kidomola ky'entuuyo naye nga nsabira kimu basajja kuvaawo. Musiringi tebalinnyayo. Baayoola abantu gwe bamanyi. Abaana bonna abasinga twaluna nga bali mukomera. Awo ye yali nga gy'oyita ki? Ejjinja ery'enkizo mu kuzaala People Power n'okwanjula Kyagulanyi politics wa Uganda
n'ow'ensi yonna. Ne tuvaawo era mu bufu bwe bumu ne tugenda mu by-election ya Arua. Eyo by-election ya Arua yali nzibu nnyo. Nnyo. Effujo eyatukolebwako sirirabangako. Naye era akalulu twakawangula era Kyagulanyi ne byamukolebwako byonna nze nafuna omukisa gwonna okola ekisoboka. Oyo Chairman Nyanzi be bantolosa ne baŋŋamba gwe ddayo e Kampala ate olina loole endala gy'olina okukola e Kampala. Bwe ntuuka e Kampala nze saazikiza gye bayita Free Bobi Wine campaign nze ngitandika awo ennyinyi ekamuukya mu konta Africa nze nsooka okukuma omuliro ogusooka. Omuliro ogusooka ne ngukuma. Nenkola kyonna ekisoboka ne mobilizing abavuka ba UYD mu biseera ebyo abali mu Kampala district okulaba nga Kampala abeera on fire. Kampala asindika message nti president bamukutte. Ne tutegeka n'okusaba okwali e Rubaga. Okitegeera president nga bamaze okukola byonna bamukubye bamutokyalinze bamutute mu kooti emutadde ebyamukolwako byonna n'entegeka gye bayita ghetto mass. Mu kiseera ekyawo ekamwokya nakolawo ka unity awo ka force yakumbwangu ke bayita Liberty Foundation. Liberty Foundation ne tutegekera president okusaba najja ekamwokya abantu b'ekamwokya ne bamuwa blessings mu kereziya ekamwokya. Ng'ebyonna nga nze mbikulembera ebikwekweto byonna. Kati bwe mba nga njogera ku nsonga z'okwenunula bwe mba nga njogera ku nsonga za struggle oba oyogera n'omuntu omutuufu kituufu nnyo oba oyogera n'omusajja alina experience. Era ntera ogamba bavuuka bannange abali eyo nti tolina kunoonya nsonga nnyingi lwaki gavumenti eno erina okukyuka. Buli bw'oteeka omukono mu nsawo ze ez'empale oba mu nsawo yo ey'essaati oba ebirowoozo bino bigenda ku bank account yo nga tosobola kugyayo wadde n'ekikumi, ekyo kyokka kikumala okunyiiga n'ofuna ensonga etegeerekeka ey'okukyusa gavumenti eno. Nga tumaliriza. So kakati nti mpise mu mikono gy'abantu abangi okutuuka wano wendi mu byobufuzi. Mpise mu mikono gya Democratic Party, mpise mu mikono gya UYD, mpise mu mikono gya People Power, kati ndi mu mikono gya NUP. Era sebo nze omu ku bagraduate abasookedde ddala mu ssomero eby'obufuzi eri NUP. Erya NUP Political School, NUP School of Leadership. NUP School of Leadership. Okay. That is National Unity Platform School of Leadership. Erikulemberwa Madamu Kaija Doreen. Atukozemu omulimu omulungi. Madamu Kaija nkutumiddeko. So kati nti oyogera n'omusajja omutendeke omuteeketeeke amanyi kyakkiririzaamu era amanyi kyayagala oba misana oba kiro. Ntendekeddwa abantu bangi. Sinza kuva nga soogedde ku Meya Sserunjogi, former Mayor Kampala Central Division, amentalinze mu skills of leadership. Yes, mu civil leadership. Meya Sserunjogi nsenga mujjukirako bamufumita ekiso mu side y'omukisenya awo bisebe twali baana ba mukisenya obwo nga tufuma. Yes, mukadde wange Muzeeyi Sawulo, ate amenta wange Kenneth Pokakande.
abantu bonna boyina bamaanyi. Kakando oyo yatusomesa nnyo ku politics wa revolution. Era kyeyatugamba mu politics wa revolution nti mu nsi omuli obuwambe temubeera service delivery. Kubanga obuyinza bwonna bubeera mu mikono gyabo ababulina. Be basalawo sente mekazi olina okuba nazo mu nsawo, sente mekazi olina okufulumya, olina kukyakala kyenkana ki, batamenenga n'ekika ky'omukazi ky'olina okubeera naye. Olw'ebyenfuna. So wayagala bw'oba ofuna 1,000 olina kubeera n'omukazi era ajja mu 1,000. Mu 1,000. Bw'oba ofuna mutwalo olina okubeera n'ajja mu mutwalo. Kati ezo principles zonna yazinsomesa omukulu oyo Kenneth Paul Kakande, era n'enkola nga alina political discipline ne revolutionary discipline. Omukulu oyo yabitusomesa bulungi nnyo. Era nga tugenda mu kalulu ka 2 nga tugenda mu kana akalulu eri abo abaweereddwa chance okuparticipatinga mu elections zino zetugendamu. Message yange eri very clear. Tugenda mu kalulu ng'osuubiza Bannayuganda nti gw'olina ebyamagero by'ogenda okukola okusinga ku ebyo oba okufaanaganako ku ebyo Yesu bye yakola ku mbaga y'Ekaana. Tebiriiyo. Era Abaganda bange ffenna bagenda mu kalulu kano tosuubiza nti ngenda kukola enguudo, ngenda kukola amalwaliro, ebinayo ekyalina kubiteekamu ssente, tulina gy'ogenda kuzijja. Ssente zonna ziri mu mikono gya President Museveni. Yasalawo kiki ky'anaakola mu Kampala na kiki ky'atalina kukola ki. Kati mwabesimba okujja okulembera mujja kukola ki? Tulina kuba na message egyo ya revolution. Message ya nkyukakyuka. Abantu tubasomese butya gavumenti eno bwetadde mu buwambi obw'okubanga tetwesobola mu byenfuna. So temusuubira ssente zino Mwami Museveni z'alina kuzikozesa bintu bituufu bibagasa. Ebintu ebituufu byebirwa. Ebintu ebibagasa mwe bye mulabanga bye bibagasa. Ffe essaawa zino ebitugasa ye Munnayuganda okugenda mu ddwaliro n'asangayo eddagala. Anti ebyo bimu ku byo. Ebitugasa kwe kuba n'obwenkanya mu nsi yaffe. By the way, nze kuzimu ku nsonga ezandeeta mu struggle eno saanoonya nsonga nnyingi nnyo. Ensonga yali emu, injustices, obutali bwenkanya. Tukomyawo mwenna abadde batulaba olunaku lwaleero n'omukulu Pokino. Asajja atandise awo ndoza tubidde bagiyita the Pokino Revolution. Pokino Revolution. Yetandise nno banna. So tugenda gigoberera mpola tulabe gyeraga nayo, tulabe ajja gitunyonnyola omulundi oguddako eyo mukulu. Sibula abadde batulaba. Abatulaba n'abatuwuliriza n'abatugoberera ku platform zaffe zino zonna ez'enjawulo ku iTunes TV ne platform zayo zonna ez'enjawulo. Mbasaba mwongere okutuwagira n'okutugoberera. Tukyalina bingi nnyo bye tuleeta. Yes, olunaku lwaleero baddeyo to program eno gye bayita Neutral Ground. Kwe tuleetera buli omu Neutral Ground tesosolayo kubanga buli muntu yenna alina okuwulirizibwa. So kyekigiyisa Neutral Ground bwe bikube ne bikulemerera ne mwekuba n'omulanga tubaleeta wano nga mutunnyonnyola. Bannayuganda ne bagenda okumanyira byonna ndowooza omusajja Pokino muwulidde information gy'atuwadde olwaleero nnyingi nnyo ate ng'akyakomawo era information egenda kutambuza naye bw'osanga video nawe ogisanze yongera ogitambuze n'abalala bajja mwebale nnyo mwebaliye ddala. Tulabye okusubscribinga n'okufollowinga ku platform zonna kwe tusangibwa iTunes TV online mwebale nnyo mwebaliye ddala. Manya Juko Pius wano ku iTunes TV.